Ttiimu ya Diaspora FC mu kutimizibwa mu nkaaga ezeetebwa mu mpaka z'abazzukulu Sports Gala ez'omumwaka guno ezikomekezeddwa ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Lugogo. Ttiimu eno ng'eteekamu ensimbi wona ne Bosina Muwanga ekomye ku mutendera ogwa ttiimu 16. Kati nga Diaspora FC tulina omukisa nti tugenze in the round of 16. Ttiimu gabadde mangi nnyo, tulaze hard work, twatwala obudde naffe okubanga tutraininga abaana okubanga beetaba mu kintu kino okujjayo Diaspora kubanga Diaspora tuli bumu, twagala tubeere bumu ate n'okulaga nti nawo naffe tuli bumu. Bob Luswata akiikidde Bosina Muwanga yeebazizza abazannyi olw'okukolesa omutindo omulungi mu mpaka zino. We are so much expectant tugenda kukola ate ekyamaanyi ekisingawo tujjeyo kubanga turepresentiza Diaspora be batwaffe abali ebweru bonna tuyimira Hassan Hajati Asina Muwanga ali UK naye nga bubaka agenda okwesibawo ku Mnempewa ne Kampala. Empaka zino zigenda okukomekezebwa nga ttiimu ya Gulf City FC eziwangudde bw'ekubye ttiimu ya Kimanyi FC ku luzannya lw'akamalirizo golo 2 ku bwereere. Empaka zino ziteekeddwa n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone wamu n'okwongera mu bavubuka nga Hajati Alija Namyalo omutegesi w'empaka zino bw'annyonnyola. FUFA ekirinamu omukono etuyambako okwa-identifyinga ani asinga n'abagambye akyogerako si yakireeta kubanga kati wetuviirwako ttiimu yaffe yonna ya Uganda Cranes kitegeeza tulina substitute team. Kati substitute teams ze tulina creating as many as we can. Twebaza office ya National Chairman ekyambogo ekulwa mukyala Namyalo okulaba nga basobodde okuvumbula ebitonde by'abaana bano ne babajjayo n'abasponsoringa ne bajja. Kino kirungi nnyo era mu Kampala district n'emiriraano tujja kiwagira nnyo. Ttiimu ya Gulf City FC eziwangudde eweereddwa ebbaasa ya bukadde 2 obw'ensimbi za Uganda, kapyata ya pikipiki, Sedumewente, ekikopo n'ebirabo ebirala. Otyo kakati mu by'emizannyo ebirala nga mbasibula banyumira